Nze Dodoviko Matovu ow'ebbaale muluka gw'emusa gombola y'eka Mmengo saza Mawokota mu Mpigi district. Ndi mutuuze wa kuno ku kyalo era siga nti nva wala okujja okukola. Kyalo ki? Kyalo Bbaale. Kyalo ky'Ebbaale kwekuli ennimiro yange ne ya kkooko. Kati ekirime kino ekya kkooko nakitandika mu 2009. 2009 we natandikira nalowooleza okulima kkooko ne ntandika ne yiika 5. Yiika 5 ne ntandika okuzisima ebinnya fuuti 10 ku 10 n'ensimba. N'ensimbamu emikolo 2500 kubanga zonna ziri wamu. Kyo twandibadde tufissa ogamba nti tukola yiika 405 emiti 405 olwokuba nti kiri wamu. Twagenda okubala nga tusobola okugyamu ebikolo 2000 mu 5 mu yiika 5. mu yiika 5 era nasimba nensobola okuba nga kwe natandikira. Kati yiika ezo 5 nazitandika mu 2009 okuzirima. Kati 2012 ate nenfuna yiika endala 15. Yiika 15 nazo nenzisimba kkooko. Kati olwo nempeza yiika 2 mu 2012. 2012 naye nga awo nagenda nga ntandika okusimba nga buli sizoni ya nkuba nsimba yiika 3 nga ngatta kuli kubanga okusobola okuba ndi nali nasooka kukola nzekka nga sirina bapakasi kubanga abapakasi nkoze nakola emyaka giri kubanga abapakasi natandika okuba nabo mu 2008 niyo okuva eri 2018 mbadde 2016 natandika okuba n'abapakasi okuva 2009 okutuuka 2016 nga sirina abapakasi nekozesa nzekka. Kkooko mwenyumirizaako mu bintu bingi kubanga yasobola n'okundesaayo emirimu gyange gye nali nsinga okukola kubanza omulimu gwange omukulu gwali nali musuubuzi era nkyali naye nali musuubuzi w'amaanyi. Naye kino kyagenda kinkendereza ku budde kubanga nga ndaba nti obudde bwe mmala eri ate wano mba nfiirwa nnyo. Kati obusuubuzi ne mbukendeeza ne nsigalira ate okubanga amaanyi agasinga obungi gateeka mu bulimi kubanga kati kkooko ono mu mwaka abaamu sizoni 2. Kati sizoni olwokuba nti ennimiro zonna saazisimba. Sizoni eya ddi na ddi? Sizoni eya Maachi etandika ne Maachi n'etandika ne November. Kuba tutwane sizoni etandika Maachi, April, May ne June. Azitowa okusinga oyo kakati nsale kati ndooza omulabo. Otulirawo nyine tomujja kati mulabo ali mutuufu kiraba. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.